Muka sinza kukola nsobi kasoose eno nga nyini musinakamuwa kati yasalawo gye kalina okudda kati olina eddoboozi erisinga obuwoomu mu ggwanga Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Professor Ju. Amina. Erinnya Ssekajja Sseddunga Musaasizi. Omukyala wange officially mine forever. Ssekajja. Era nga sisobola kwogera ekituufu kiri nti omukyala wange tannaba kwogera. Badde nsaba asooka ayogere nze nja kumaliriza. Tukubire Ssekajja engalo ezaamu. Mwana yasoma ladies first yakimanyi. Enzannyo mwami wange omulungi mpasizza mu bitiibwa bannaye ndi musanyufu nnyo ku lwa buli omu ali wano. Nina oluyimba ku mutima gwange kababulira amazima twakaaba mu lwatu yensonga lwaki ne mu lujjudde twasazeewo tusanyuke mu lujjudde. Nina oluyimba oluli ku mutima gwange nga lugamba saba tuyimbe ffenna. Katuyimbe. Waliwo ekisa kinodoola Cheneo wange Mukama omukono gw'ongulabye ekyo ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenneekola kintuseeka. Ulire kuno. Nina essanyu lingi ku mutima simanyi oba namalayo ebigambo. Kankaabe ku lulwo. Waliwo mwami wamaani sijja kumugiro lumu yajja n'agamba obulamu bwe bwonna yali mu studio talabangako muntu aliko feva nga nze n'agamba Beki ne wakolera ensobi ye mu bantu kibasanyusa. Bayimbi batono nnyo abazaala ne basigala nga bagenda mu maaso. Naye nze nasooka okuzaala ennyo naye ne nsigala nga ngenda mu maaso abantu banjagala. N'ensobi zonna ze ntuseewo mu lugendo lwange abayimbi bazeewaze. Naye nze abayimbi bazeewaze ne bazeekweka. Naye nze we nadisayidinga nga Katonda ampadde omusajja omulungi navaayo mu lwatu. Era awo Katonda n'anteerawo feva. Baniye buli muntu ali wano. Buli muntu ali wano aliwo ku lwange era mwangalwa wange. Sami. Ngenda kusooka neebaza abantu munzikirize. Nga sinaba nakwebaza bazadde baani kasooka abantu abayimiridde embeera. Mukimanyi bulungi emikolo si myangu. Omwami wange mwana muto nange ndi muto. Weewawo nga famire enkulu. Naye era famire temala byonna. Mubeera mwe mulina okweyimirira. Njagala mpite omukyala gwe bayita Nira Events. Waba waali anajja Nira is tall. Camera. Nira Events, a state of great comfort. Nira is tall. Nira Events, a state of great comfort. Yo, Nira is tall. Nira wakoma.
Basebo ne bannyabo bano bamuyita mukyala Masituula mumanyi Nyira Events. Simanyi oba ebigambo binaamala. Muto si muntu mukulu naye engeri gy'ayimiriddewo mu kino niwasanya okubanga nkyali mulamu nfunye I'm witnessing the good people. Abantu bangi bwe bafa abalyoka bagamba gundi yabuze keesi gundi yakoze kino naye nze abange bambeereddewo nga nkyali mulamu ne babeerawo mu bwami. Fembi tetwagala kaaba kubanga emikolo gino fembi gyatusanga oba mu kinnya bannaye ffenna tulinayo buli omu alinayo omuntu oyo omu gwasobola okugamba oba kiki wali ofunyeko ekitundu ewantu awo wotasobola kwogera naye ng'olina omuntu ogwosobola okigamba mu mikolo gino nnyira bwatyo bwabadde. Basebo ne bannyabo nsaba muneebalizeeko mukyala Nyira Events. Guno omukolo gubadde nga gugwe. Omukolo ajje mukono mufe kamera zimukwate. Omukolo gubadde nga gugwe ewatali kwesikamu. Mukwano simanyi wamba nkwebaza naye weebale. And we've made it. Kwagala nnyo. Era nsaba abeeko ekigambo kyatugamba. Skyler ni tulemu kubuka enjira mwayogera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sina bingi byakwogera naye nsaba kwebaza abantu bonna bonna abanyambyeko ku mukolo gwa Rebecca mwenna. Roven Cakes mwebale nnyo weebalire ddala. Bwe nagamba nti tulina omukolo gwa Rebecca tewesikamu. Roven Cakes yakola ne lighting aba Focal Production. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abanyambyeko Jeke, Bill Juice. N'ekirala kye njagala okugamba Rebecca, Rebecca olina omusajja omulungi. Rebecca olina omusajja omulungi. Bannange tukubeko mu ngalo ku lwekyo. Bannange mbavumire nze nkola emikolo ntambudde emikolo. Abasajja osanga abasajja nga bali arrogant. Naye tubadde mu mikolo banne Rebecca alina omusajja omulungi. Omukubireko mu bugalo. Bannange ngalo nakalubanga Professor Ju. Professor Ju. Gira listol. Rebecca. Wagamba ogenda zaala bana 10, zaala 15. Kalasi bonya katumbe nyira. Abana 15 kuba omwami w'omusajja mulungi. Sekajja nfukamira ku lwa Rebecca. Webale nnyo webalire ddala okubeera musajja mulungi. Ebyo ebyange bannaye mwebale tuwagira. Eba tuyitibwa Nyira Events 0758 29 55 92. Team Nyira Events mwebale nnyo okukwasaganyiriza ku mukolo gwa Rebecca. Mwena beneerabidde abanyambyeko ku mukolo gwa Rebecca mwebale nnyo webalire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basebo ne bannyabo nsaba munzikirize nti temwami sijje makeup sijje aliwo. Sijje international nakulwa lwayambadde ku suuti ku ppirengale z'amaanyi. Sijje makeup. Era mulabye nga ali mu suuti ne ngamba sijje. Nakalabika ng'essuuti ya sijje. Atuuse. Sijje makeup aliwa? Yagenze. Essuuti abawala naye awulidde obubaka. Okay. Omusajja oyo naye atubeereddewo nnyo. Fembi n'omwami wange era tumwebaza nnyo. Kati nsaba munziki Cham Hairs naye yagenze. Cham Hairs. Okay. Namukyala alabika It's wala. okay.
kati mbadde mbasaba twanirize mukyala Maria's Bridal. Maria's Bridal. Sube kwene kumanyie ngalo wale yongede kwa mbaza. Maria's Bridal. Ulira alaka Yule mukyala mugumya. Mukyala mugumya. Beki aina kyokawandika kwa Straight out. Ate Beki kimuvanganya ne Maria kiri kimu. Wava Masaka ne bba wava Masaka. Munzikirize nfukamire. Mama. Nebaza omukyalo ono. Bani Maria's Bridal n'atalabye mulimu oguli. Akoze nnyo. Ate kyeguvudde kati. Nga bwe yabagambye ebbanga lyamaze nange. Era mukyala Maria yafuuka maama wange. Binanganzaale. Antegeera mu nsobi zonna kubanga teri atasobya. Nanjagalirayo anyambaza gomesi ne bitete ebirungi bino n'abagole ne batuuka onnyiga ng'otuka ku mukolo ne bagamba gomesi gijeemu Beki onyumye nnyo. Nsaba tukubireko mukyala Maria engalo z'amaanyi. Engalo za Maria's Bridal. Kukwanjula yateekamu nnyo mu kya Gomez kubanga yali afa omukolo guliko obulungi. Ku mbaga, ku kukyala, buli mukolo mwemba nabo. Ate takomuuko maama wange, bamaama bange abaliwo bonna. Bw'aba ategeka Gomez ku mukolo, asooka kugamba maama Sise nabo n'abategekera. Banne omukyalo nakaze okwagala. Saba tumukubireko omwakalo. Era azikirize naye abeko kyayogera kimu wadde yalengedde. Ekisa kirika kya Maama Maria. Kama yeebazibwe. Amiina. Ebigambo byange bigenda babitini era nga byakwebaza. Nebaza nnyo omwami waffe. Bannange abasayidi y'omwami waffe mwebale kutukuliza mwana mulungi. Bannange mwami Ssekajja mukakamu. Sikirabangako kino. Awuliriza teri lunaku lwe mukubira ssimu newasako misikola agiddamu namwa anziramu atakubuta wangi maama wange n'obukakamu wakuba ya Beki n'atakikwata naye okuba ya mwami Ssekajja wangi maama wange obadde ogamba ki maama wange. That melts my heart. Nengamba bannange this guy ddala Mukama yamutusindikira. Bannange mwebale obubaka mubututuusize maama ne taata mubatwebalize. Temwatuwadde kyapa mu mannya gaffe. Mwebale nnyo Mukama batukuume. Tukube mukumugga skyline ku lwekyo. Bakukuba Maama Maria. Maama Maria toyanza. Gekukubireko engalo Maama Maria nawaddayo. Maria nange nzigy'ozaale. Badde nsaba nyanirize ku ttiimu ya JMM. Bateereyo empere bajje nga bakubalaga. Maria nange nzigy'ozaale. Bazaala bakulu. Mulira obujja. Jemwe mbateereyo balumbe. Twayolya bateereyo engoma, bateereyo laga. Bwana abo tebakuba. JMM Ushers. Abakulembeddwa event fulana dola yateeseteese n'obumu. Dola is tall.